Waniza ku News Park Channel, mmolegetina wenchaya leero, oluvannyuma lwa Engineer Balimwezo, Lord Mayor omulonde, okulabikako mu katambi, ng'ali ne Balaam, kw'ossa ne pastorkayanja, bafuutisooda si basanyufu, bavuddeyo ne bamusabula, kw'ossa n'okumulabula, katukwe fredlumbuye. Meya Balimwezo mwana, nakunyigidde. Meya Balimwezo nakunyigidde nyo pate gyewabaddeko gye simanyi bagwa gye settings bakuyisa buyisi notandika okuzina amazina ngoli very happy nyo ebifaananyi byafulumye mwana mulina ekintu kye muteeka mu bantu abantu bajjamu omwono balobesa tekintu kya Meya ino video bagikuwe I'm not happy with you. Meya Ronald Balimwezo I'm not happy with you. That urban excitement ngobadde politician ngokola ebintu by'ekisiru at this part mukama otomanyi gyali abaana bali mu kuwambi bali mu dduka bakutega party after party after party. Meya buno bagusigenda kujja mu ofisi bunsa muli muno nina okugamba mulabisa ekibiina mu kirabisa ne president mulabisa Balimwezo gy'oli ebintu by'okola bya kisiru mulabisa ekibiina n'abantu mbamalamu amaanyi eno message ngigabi Balimwezo ne buli MP yenna kansala kimali namwe bakwatako mutulabisa bintu byokola bya kisiru. Mutulabisa ne president mumalamu amaanyi bajja kuwa butwa ofire bwerero tandiko system gyokoleramu ogimanyi wao tewali kisesa tewali kikutwala ku pate teri MP kikutwala ku pate kati mwali badde musadi mundu temanyi president gyali mwina kumanya kiddako commander taliwo who's going to lead muve mu pate commander 001 taliwo buli pate gyogenda bagenda kuliko kubanga kino ekintu kiri mu state bagenda ku setting functions nga bakwetaga gwe meya nawe gino omutwe nze elected meya wa Kampala bakube ifone beteka ne video ku social media abaana bajja kuletera nze sijja kubaako nze sigenda kubeerako bagenda kuletera sina ngenda kuyimiriza ekyo nkikubuulira MP state egenda ku setting parties nga kikwetagisa okubeera mu constituency yo ku party eyo bali coding video nefane babete kubanga eyo tu yasasudwa sente weziri mwenna ba elected candidate ba national platform baba settings party ezo na sente zita mu state house zite wasali musali okusettinga party bakuyite bakukwata ofana ingo ozina osala cake oli mukunywa kabia babite ku social media babite ko ne ku TV eriyo bajjajjaffe baganda baffe abali n'omutima omaga babanga MP bali mukunywa tukiki kyetulwana nfaaki nabadde tegekolokola ekintu ekiddako omazeemu amaanyi nze buli omu okugamba kuba sigenda kusinamu nabagambirawo nze wanwana gavumenti kukyuka buli mutukufu amateeka okuddawo enfuga y'amateeka buli munnayuganda ng'ajajingibwa nga bwali Uganda ng'efugibwa ku mateeka nga tewali buli mwanguzi wali kuddwa kyenno sirwana nti ngenda kunoonya mulimu nno kandampa gino emikono ebiri naguno omutwe n'amagulu nkyabirina ngenda mu kyalo essaazi no mwandibadde mwakoze dda kye tuyita joint statement a condemn but nobody has done it. Mwe abaana bagenda balumba essaawa yonna sina gwe ngenda gamba nti comrade wakoze bubi era wenvira no social media abaana baza kuba balumbye dda sina gwe ngenda kuyimiriza bagenda balumba nejjukira lwogenda ku pato oba togenze kusinika binyuge kusanyuka eyo ebeera political motivated trick ya kudemoralizinga president nga gotokimanyi kubanga mulina banekisa ekizibu kyenzudde bannayuganda bonna tasobola kusooka kulooza kyengenda okukola mu mbeera eno
bagenda kiraba tekiki ekigenda okuvaamu no batono nnyo abakirowoozaako naye ebifaananyi ebifuluma ate public nefuna interest to question ate ng'asirika bwe question ng'anyiiga nti abaana bavuma baba tebakuvumye no bo kye bali muwongo okuggyako Museveni ebisigadde bijja kwekola byokka naye mwenna bannayuganda basinga omwina urban excitement nabawadde information security alert almost for 3 consecutive days ngambagamba kibaseetize ba MP bachairman C5 bakansala chairman C4 ne bakansala via procurement ne tenders. Pastor Kayanja avumiridde ebikola by'okutulugunya Barbie Kyagulanyi yonna yalaba ebyaliwo mu maka ga Honorable Robert Kyagulanyi and especially on his wife ebikola ebyo tubivumirira nnyo amagye gaffe gamanyiddwa ng'ag'empisa wonna gye galaga kati abantu abamu ab'olubatu empulunguse nga bwe tukiyita mu Luganda be baagala okuvumisa eggye lya Uganda oba abasirikale ba poliisi aba Uganda tulina abantu betumanyi abantu balamu abatasobola kukola bintu ebyo naye so ebikolwa ebyo bibi nnyo naddala ku mukyala maama w'eggwanga bwe mutuuka ne mutuuka bemumwambulira ate muba mwambulidde eggwanga lyonna ate nga temumulina okukuma bannakazadde b'eggwanga so abakola ekintu ekyo beenenye Uganda esobole okugenda mu maaso kubanga si kya buntu ezo mpisa zaffe twabiramu ku biseera bya Amin Obote 2 kati ebintu ebyo si bye by'amagye gaffe tulina officers abantu balamu nno abantu abatasobola yadde okulagira ekintu ng'ekyo era baakoze ekyo kyammwe mwe mwakyekoledde mmwe kibambadde tukyakyambaza b'amagye kubanga tusula nabo tubeera nabo tulya nabo bakoddomi baffe baganda baffe si bwe babeeramu ebyo so n'olwensonga eyo abaakoze ekyo mukyambadde kyammwe era mulina okukyenenya okivaamu. Maama w'omwana agambibwa okuzaalibwa ng'alina omudaali gwa Maama Maria Wuno annyonnyodde nga bwe byabadde bangi bakyawakana bagamba si bituufu ne batugamba wasooka okulabikibwa oba omuntu yenna yenna n'agamba nti olina kyogenda ozaala kyotategeera bituufu oba si bituufu kati kyali kitya ggwe nga bifo ng'okyali lubuto wawuliranga otya nga tonnabazaala kale omwana yeekyusanga nga mpuliranga ayina enjala nga waba yeekyusa owuliranga akwagula mu lubuto kati tolina kirala kyonna kyonna kye wawulira ggwe nga ggwe n'ogamba ono omuntu gwe nnyina singa wasi wa bulijjo ng'abaana abalala mu lubuto nawuliranga mpozi ate batugambye nti wafunako omuntu agamba nti nogenda zaala omuntu atali wa bulijjo bituufu asibituufu kale ekyo waliwo eyakiŋŋambako nga nemuwakanya ngalowooza nti baali kati gwe nga gwe maama azadde Bikira Maria omwana nga alina Bikira Maria mu ngalo owulira otya ku luno olunaku owulira essanyu obikkiriza ddala nti ozadde Bikira Maria oba nzikiriza kuba kituufu amuyina kituufu kale weebale kutambula naffe teweerabira ku likinga ku sharinga ku subscribinga ebyababaka ba Parliament okweyongeza ssente biranze abaka ba opposition kino kibalekawa kidiridde abaka okuva ku miliyoni 2 ezibaweebwa ne badda ku miliyoni 3 ez'okugula emmotoka kati bali ku miliyoni 3.51 kino kyayise bonna house yonna yakkiriza abavuganya ne be bavuganya teri yaganye bonna bazaake ababadde mu Parliament baafuna 2 luli ku luno bagenda kufuna 3.5 mwemu 351 million. Tap the screen. Tebakulimba ba MP bamanyi okulimba ab'ekisanja abasimanya bawakanya tewali yawakanyiza kitegeeza butogera ku MP omupya nga Zambali agenda kutandika Parliament nga bamuwa miliyoni 3.5 mwemu miliyoni 3.5 twakubaganyiza mu ba MP bonna nga bagenda kututwalako $46 million. $46 million, which is 166 billion.
nkaddemu amagezi gazze waliwo nkubira atonda bakulive tonkubira ba MP bonna abali mu parliament batudde ne bakkiriza nti MP yenna agenda okujja mu kisanja ekiddako agenda kufuna milioni 3.51 ezaki nja kuwera ku Zambali kubanga Zambali mbadde muwagire ne wankubadde wa note ndaba mulamwa era musajja abadde akolera eggwanga Zambali atandika parliament ne milioni 3.51 milioni 3.51 ba MP bonna bo bagatta esente zigenda okukozesa okubagulira emmotoka ziri billion 166 billion Ugandan shillings, the equivalent of $46 million. $1 million gwali kuno kitegeeza ki? $1 million sente za America. Bokwata 166 billion, no dividing by 3,500 shillings, ofuna 46 million dollars. But emo people now across the board. Kati wano tuebulize ekibuuzo. This is where we are asking. Wano tuebulize ekibuuzo nga kigamba. Is it a priority? Lwaki parliament erina okugulira MP wa Uganda emmotoka? Nete kiri Uganda yokka. Surprisingly. Nabadde nnyumyako n'omuzimbabwe omu mukwano gwange, customer wange. Nangamba nti Munangangwa president we Zimbabwe. Ba MP bonna Munangangwa ayinza okuba yakopa kikopa Uganda. Bonna bafuna sente z'emmotoka. Wano wetuwebuuliza, is it a priority? MP okumujja ku milioni 2 z'abadde afuna. Leze serebu wagawulidde? Leze serebu singa wali ogenze mu parliament. Kubanga oli oyagala kufuuka mubaka wa parliament. Obadde otandika parliament nga bakuwadde milioni 3.51 ezikugulira emmotoka. Kati mbadde ngamba wano wetuwebuuliza ekibuuzo ekigamba, is it a priority okugulira member of parliament emmotoka? Is it a priority? Kyandibadde on top of the list parliament ye Uganda okugulira MP emmotoka. Luli tubadde tumuwa milioni 2. Kati beeyongezaako milioni 151 ku milioni 2 nezifuuka milioni 3.51. Senga Asidi Wuno alese bwino ku Jolly muganda wa Baby Gloria ate era n'ensonga za Jaden tezinnagwa. Abantu bakyakaayana ti Jaden yali sente zaabwe. Badiyale muli mutya mumpitire abantu bange baneeno wamanga ababiri mumpitire Jole nkimanyi obubaka bwange bwakutuukako nompereza obubaka naawe nongamba omukazi oyo mukazi mukulu, she's fit to be my mother. That is not true. I'm not fit to be your mother, but still that's not the point. Byonna wabyogera n'oyomba tewatunyonnyola lwaki muganda wo ne bbaawe they unfollowed you. We still want to know. Inze okubeera age ya mama wo, that is not kale. Okay, I am your mother's age, but please kwatwa muzindalo and explain to us lwaki muganda wo ne bbaawe they unfollowed you. Nasanyuka nnyo ngo otuzeemu. Omulala Jaden oli otya munnange? Oli otya n'obulamu Jaden obuvidiyo bwo munnange twabulabye era nze on behalf of Abannayuganda twetondera ddala okusonderako. Actually sinti twetonda okusonderako, twetonda okusaba accountability. Tusonyiwe kubanga wanyize nnyo n'otukolera akavidiyo kabadde kawanvu ne Jaden yenza abuuza muganda wagenda okuwa obusomyo ali mu America. Tusooke tumufunire empapula alyoka kuwa obusomyo. If yes, ekyo munnange ate munnange ffe tuyinza okugaana tetusobola. Yenza abuuza mbu nno era tunaaba tukyali mu time frame ey'emyezi 3. Jaden lwaki okola ebintu ebyo? Wangi kirala nakulabyeko nga
otegese emipiira n'ebintu ebirala okufundraisinga mu money yenza abuuza mbuno lwaki tubonaabona okufundraisinga nga bebe kulu yagamba all he needs omuwe ebipapula bakuwe sente. Actually President Museveni yasiima baira oli wa mukisa olaba abazadde bafa bazaala one of the easiest things olwo gwe eyetaaga amamiliyoni n'amamiliyoni government esiimye ekuwe sente lwaki obeera obonaabona notegeka emisinde manyi okutegeka ererere okusonda sente z'obusomyo nga government esiimye tetusonda. Just give us that documentation and everything. Che bakuwa obusomye naye nga please remember emyezi 3 jagwayo tonyiga nziramu. Pengpeng mukambwe Wuno ayogedde ku bwanguzi bwa Justin Namere katubifune. Namere gwe mulese mumanyi oyo asinga empisa ebi kala kavuka agenda kasula ojukira ekyakamuwazisa kubeera nga yasika mutakula butakuzimbugo agenda mu parliament azinaawo siye mukaba ali agenda kuzina kamiliyoni. Namira agenda kuzina kamiliyoni barabweze ebisibina yayini ali mu summit male kamili sebo kamanyira kazala wakali nyamu ninga weyogeza bakakwata Namere wayogera wakwata ebinenge bya kamili weyefula kamili namugamba genda oyo agenda kuzina temulaba nti ndo bagamba nti abantu babongota mu parliament. Tuzze tugamba nti abantu balongota mu parliament basiiba bakaba basiiba bayomba basiiba bakola biki. Oyo agenda kuzinira ababaka bana abebaka ogenda wulira baba wana ono omwami yani ona asiiba yika amaluso akola bwati omulwadde oyo akola watu yomozesani oyo ayika amaluso siya Namere agenda mukwatira ebinega agenda mukwata mu kisunda matati buli MP ayebaka n'olina na Namere ogenda wulya oyo omukazi yasinga obukawo oyo omukazi mwenzi ya Rabbi akatabanike kazi nako nesimanyi waki government yalemerera okukwata Namere alina katabanike kazi naka kana kasenga awe nokati kayiga okwambala enkofiira akasi bannange muganda wange wa NUP kitukyalina maanyi abasajja batubako omukulu waffe ate gwe munnaye tuyinza kukolera ki aka Bobi bakabba munnaye webityo ebibadde webityo ebivuddeyo gavumenti ya kibuli full figure ye muntu asinga osiba abantu yalemererwa Namere kubebya Namere byagaziya nkugambye Namere yasooka okuzina sekandi mwatunula bwati ngakubiddwa alimu omusujja gw'empewo nadda jeno katiro tafiire kati parliament bazze uyo Namere bamulese bana baganga ira basale ba Moses ali aba bayike endusu Allah jalal abas talina mpiso oyo ira abamazzi ebintu byakugaba busolo Namere abadde akyalabika ng'omuwala omutoototo mukazi mukulu yayika mulaba n'obukongovule n'ekibadde kyefaako kizina abakungu Namere yali order from above zinategeeryo kasi abantu baddamu okubala obululu nemmanya temugenda mulwanisa oyo Namere nange Uganda bwetyo naye nga baali bamukuba akalulu nga bakamukuba bambi flat omukazi wa NUP awangula e Masaka ako bakatutte Masaka bamututte woman MP kifuba gavumenti ye muyambi amasimu gava waggulu kasita simu ziveeyo waggulu bannange tuli bankyukakyuka neno gavumenti abantu bayo beetaaga kufa obululu buvudde from nowhere babaze ebitakwatagana abantu bazirise Namere ne mutabani we bagenda kwezina tonight ng'okujaganya kawe mule speak oyo mama si abadde anoonye sente za kabina Namere si abadde anoonye sente za kabina mugenda kuwulira nakazibwe ogenda kudda wa Namere tafuuse MP nga mwana nengana ogenda kudda wa Namere mama ogenda kudda wa Namere Farida nakaziwe mukwano gwange kagenda okufufubala kaka kakazi bannange
akagendo bafuukira empologoma kannammeri kali Farida nakazibe kagenda kuteeka kembera mukasoma amateeka ni kabira ulekite ne kazimbe ulutuli kabira ng'omuntu omusidoni ne kadda kavuma kagenda okuvumira nkugambi ebikazi mu parliament ebiri n'ebiberebere nammera abasi agasajja ageeba kagonna agenda gazina kwaye bwatyo bwatambuza ebintu byagaba kasolo so mugambe nti konza ebyo nabisuubidde n'omulamuzi era agenda gisulamu ng'agikomba oyo nammere bwatyo bwazatambula oyo social kiraimba and if I have not mistaken alina okuba mu above alina section gyazina nga aliko itable akakavubuka akasazi k'embizi akabazike kwesiza abafaako kaliwo bubeezi justing akaddame naye azinya abakulukulu agunzi vula bayingiddewo kifuba ebyo nammere bibadde bya order bya simu so mawulire mabinyeri bantu bafa aba NUP kibinyo ddala Mungu bwatyo bwasazeewo. Kelvin Kayanja kyakoze King Sir kikambwe nawo sano byerabireko. Manisuru ye bwatulabako amatu atuyita mbuzi. Ennyimba 10 eza revolution toyinza kumubuuza we yazikomya n'akunnyonnyolawo. Yali target ye yakola concert omusimbi yagufuna teyakyalira wadde photo soja mu komera wadde okugulira ebitabo baamulekwa abaafiirwa bazadde baabwe mu struggle. Kati akoze omuzinga gwa video gubadde gumuddusiza ne munju nga nnyonnyola bannayuganda nga bwakukusa Bobi Wine ku info gwe nnina babadde bava ggulu omukooto toyina bw'otugamba nti oli mu struggle nga mukazi wo yanoonya akalulu k'enaaleemu abantu mubalekeemu wadde muli mu ddiirwe buzaabuza bannayuganda n'okukuumira gavumenti yammwe mu buyinza naye waliwo we mwetaagira okukkakkana Manisuru gwe tutaalabako ng'akakuuma wadde okukabanja alicce ku bigenda mu maaso mu ggwanga baddaka olwaleero yazunza Bobi Wine eno n'eri obadde omujja wa Sezaalawo ne muzannyidde bannayuganda ku mitwe naye nkubuulira Manisuru ojja kukisasulira muzannyidde bannayuganda ku mitwe diiru yammwe mugimanyi bulungi ey'okusuula opposition entuufu mu Uganda naye eggwanga lino bwe linaabeeramu abagezi ng'abantu batandise okutegeera nga bawadde emitwe gyabwe ebyokkola bajja kubalumba ne gye musula. Manisuru nze nkubuulira toli safe. Bannayuganda bannange ekiri ku social media kikabuka ekiri ku Facebook ne ku Twitter Honorable Balimwezo Salongo Balimwezo Lord Mayor abaana kibali mu mukola kikambwe Balimwezo yagenze ne yekubye ekifaananyi ne Balaam ne pastor abaana bagamba Balimwezo otandika otyo okwekubya ekifaananyi ne Balaam nga Balaam yasinga okuyisaamu amaaso principle okujerega principle nti ate Balaam mukwano nnyo gwa CDF weggwanga ne bagamba ne CDF afudde principle ekigotte entula abaana kibali mukola Balimwezo kikabuka ate Balimwezo alina statement gyagenze n'agamba nti ye ali ready nokolagana ne gavumenti Lumbuye n'agamba wacha wewe pengpeng n'agamba I can't allow that kati awo ye Balimwezo bamutandise dda n'okweni byesi ono Zambali kibali mu bakola kikabuka. Webale kutambula naffe teweera kusubscribinga, kulikinga na kusharinga.